Ekyokubiri byobaddeko ebyennono olina okukola ki? Buli abasajja abakiri naye nga bagezi balina abasiraamu bangi nnyo be basinga okutegeera mu beeyita abasiraamu. Ne bamugamba batya? Ne bamugamba nti faatina bima taiduna in kunta min as-sadiqin. Nabo ne bagamba kyekimu, buleeteze ebibonerezo bw'oba oyogera mazima, naye ffe ebyaffe tugenda kukola ki? Kubivaako. Oyo nabbi wa kubiri waliwo similarities bwe baziyita ab'oluzungu, waliwo ebifaanagana. Nabbi asoose agamba abantu kusinza Allah omu ye Nuuhu. Abantu bwe baga nti bwe mukkiriza Nuuhu era bwe mugenda bivaako, waqaalu la tadharunna alihatakum, temuva kuki? Abahuudu nabo bagambye kyekimu. Nabbi wokusatu Allah yagamba ayogera ku nabbi Swalih, suratu Hud aya 16, wa ila thamuda akhahum saliha, abantu ba Thamudu twabatumira muganda waabwe ayitibwa nabbi Swalih. Qala ya qawmi, yagamba abantu bange, i'budu llaha, musinze Allah, ma lakum min ilahin ghayru, temwina katonda mulala gwe mukwata kusinza okujja kwa Allah. Huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha, ye yabatandika mu nsi muno era n'abateekamu mugikulaakulanye, muzaale. N'abagamba nti wasta'marakum fiha fastaghfiruhu, mumwegayirire, thumma tuubu ilayhi, era mumwenenyeze, inna rabbi qaribu mujib, kubanga Allah ali kumpi nnyo atayanukula. Abaswalih mubawulire ate bo basukkawo katono ku Bahuudu n'Abanuuhu. Qaalu ne bamugamba ya Swalih, owange gwe Swalih, kad kunta fiina mabjuwan qabla hadha, tubadde tukulinamu essuubi ddene nga tonnatandika bintu ebyo. Olaba obasanze basabira, obasanze basinza emiti, obasanze bamala abalongo, obasanze balinayirizi. Kati kasita bagamba nti musinze Allah, ebyo mubiveeko. Bamugamba kad kunta fiina marjuwan qabla hadha, tubadde tukulinamu nnyo essuubi ddene nga tonnatandika bino. Byaki bye byatandise? Byaki ebyokusinza ani? Allah omu. Kubanga bo balina obulongolongo bwabwe, atalaga nti bino mubiveeko mutange kusinza Allah omu. Bamugamba tubadde tukulinamu essuubi ddene nnyo nga tonnatandika bintu bino. Ne bamugamba nti atanhana, buli ekyokubiri, atanhana, otuziyiza, otugaana, an na'buda ma ya'budu abauna, tuleme kusinza bataata baffe bye baali basinza. Okiraba wano nti abantu ba Swalih nabo bategedde nga Bahuudu nti bw'okkiriza obubaka bwa nabbi wa Allah bwaleese, akuziyiza bino byobaddeko ebyonnono, n'okola ki? N'obireka, kubanga nabyo ddiini, tosobola bitambuza bimeka. Abashiriku ne bamugamba nti otugaana kusinza bataata baffe bye babaddeko ebbanga lyonna. Ne bamugamba nti wa innana la fi shakki mimma tad'unana ilayhi murib, mu butuufu tulina nnyo okubuusabuusa mu ebyo byotuleetedde. Mu bufunze ne babikuba. Nabbi owokuna ye nabbi Shu'ayb. Nabbi Shu'ayb mu suratu Araf aya 89, wa ila Madyana akhahum Shu'ayba, n'abantu b'e Madyana twabatumira muganda waabwe ayitibwa nabbi Shu'ayb. Qala ya qawmi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayru, bantu bange musinze Allah, mubadde kino ebyomusinze ebirala bitali Allah. Qala almalau alladhina istakbaru min qawmihi, abakulukulu abanenenene abalinamu ku busente abalangira ne bamugamba lanukhrijannaka, tugenda kufulumya, ya Shu'ayb, tuwagwe Shu'ayb, walladhina amanu ma'aka, n'abo abakukkiriza, min qaryatina, muve mu kyalo kyaffe, muve mu kibuga kyaffe, aw la ta'udunna fi millatina, oba si kyekyo mukomeewo mudde mu nkola yaffe. Awo tolaba nti waliwo eddiini bbiri gwe, waliwo eddiini ya nabbi Shu'ayb gyazze nayo, waliwo n'enkola eyaki? Ey'obuwangwa. Si bwe guli? Era Shu'ayb ekimugobesa, bamugamba nti eddiini gy'oleese erina okukugobesa wano
oba si kyekyo mukole eki mukomeewo mu byaffe. Kati abasajja abaali bakkiriza wallahi baali bakkiriza, era ne ku mulembe guno bw'osinga n'omuntu ng'amaze okukkiriza tawhidi n'ayawula Allah, kizibu okumuzza mu kusamira. Wallahi tosobola nga ddala mukkiriza va kuba n'ababulijjo musiraamu naye nga munda alinamu kavesiti akooluko, musiraamu naye ekiro aba mu kufulumya lumbe, musiraamu naye asamira, musiraamu ayina abalumbo, musiraamu ayina ebibbo. Oyo muveeko, oyo mwangu wakutwala, oyo alinga mpewo bwezunga ng'eddeeno ng'agenda bweddeeno ng'addeeno alinga jjovu ku mazzi. Naye omuntu amaze okukkiriza, buli abaswahili babagamba mukomewo mu ddiini yaffe oba si ekyo muve muki mu nsi yaffe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba babadde bagati awalaw kunna karihin, ne bwe muba mutukase bukasi tetukyasobola. Wama kana lana an nauda fiha, tetusobola kudda mu ddiini yammwe. Nibagati kad iftaraina ala Allahi kadiba, tuba tutaddewo ku Allah obulimba, in udina fi millatikum, bwe tuddayo mu byammwe bino.